kuyimba ate mukama byonna bimufudde okubeera nga yeegulumiza natera tukwaniriza ku program NUNGAMYA. Neyanziza nnyo neyanzige. I'm happy to be back. Wow. Omuntu ali eyo ddamu ombumbuulizeeko. Abalabi baffe aba NUNGAMYA program abalungi mbeebaza okulekangayo akadde okulaba programu eno. Programs nyingi, mu butuufu programs nyingi. Naye bw'obanga oli ku programu yaffe eno ate njagala okimanye nti it's not a coincidence, naye Mukama yakuleeta wano ofune obubudamu obwo, ofune n'ekyokuyiga ng'ova mu testimonies z'abantu ab'enjawulo. Neebaza Mukama nti era tufunye this chance ey'okufuna the continuation of what I have to share with you. So Amen. I'm happy. Amen. Yeah. We are also happy okubeera nga olako olwaleero tukuyina. Tugenda kubeera nga tweyongerayo ate we twakomba last Sunday. So bingi bye twasharinga the change nti nga tuli mu bulamu bw'ensi eno ebintu by'ensi eno tebitwemazaamu. Nga tuli mu bulamu bw'ensi eno tukole nnyo okulaba nti twagala ate nga twagaliza. Tufube nnyo okulaba nti tukola ekyo ekigwanidde okukolebwa nga tukikola lwa kisa kya Katonda and the kingdom. Ne njogerako ne ku mami engeri gye yatuleka okuba nti lessons zaali nnyingi nnyo ezaavaamu. Olwaleero oli mulamu enkya toli. Ne mu kaseera akazibu ennyo osinzanga Katonda mu mbeera yonna n'omugulumiza. Oba oli mulwadde, oba olina omuntu omwagalawo akulesse n'agenda okubeera n'omutonzi, tulina okulaba nti mu byonna tusigala tumuwa ekitiibwa n'ettendo. Nti okusonyiwa n'okusonyiwagana nakyo kyamaanyi mu bulamu bw'ensi eno. Buli lw'ogaana okusonyiwa ne kikusigala ku mutima ate ggwe ofiirwa nti waliwo ebirungi ebyali baddewo naye olw'okuba olina obwo obusungu n'obulumi n'obukyayi bikuyitako. Era nga njagala omulabi waffe leero amanye nti mu bizibu byonna omuntu by'ayitamu ng'akula oba ng'alina by'akola, tobuuzanga nti lwaki nze. Kuba bw'aba obuuza lwaki nze gwe wali yagadde abeeraana. Okiraba? Nti wadde mami wange yatuleka mu eyo embeera nga nnyina emyaka 13. Nali sirina na bwe nnyinza kugamba God why? Kubanga ate waliwo akaali ka baby. Nze waakiri namala emyaka 13 nga ndi naye. Naye ate ye. Ate ono yali ow'emyaka 4. Ate kano akaali mu P2 ko kagamba ekinze at least mbaddeko mu P7 back. Kati ekyo nakyo ne kinjigiriza nti bw'obeera n'embeera yonna gy'olaba nga nzibu, ate wabeera waayina embeera enzibu okusinga. Nzijukira era mu ebyo ebiseera mba ntudde mu taxi. Waliwo oluyimba olwali luplayinga ku radio. Mu butuufu ngezezaako dunoonya kubanga nzijukira olwo oluyimba tirulina we lwakwata. Ngezezaako dunoonya simanyi ani yaluyimba, Mukama amubeere yonna gy'ali amuwe by'ayagala. Olina ebigambo by'ojjukira ebimu. Naye nzijukira statements yagamba nti oyinza okuba nga onyiigidde Mukama olw'okubanga toyina peya ya ngatto, naye waliyo atayina wadde. Naye abantu tusaanye okulekeraawo okwekubagiza olw'ebizibu by'essanga, so ngeri y'abalala ab'emirembe okutusinga bwe bubonenya Mukama okuba n'eppeya ye
nga temu yokka osaana ojjukire tiwaliyo omulala atalina wadde kigere zijjukira omutamivu luno lwe yantobera eyandekera zino enkovu ze nnina manya nti katonda tanjagala naye bwe natuuka mukasuwalte mulago wowo ne baleeta omulala ebyendabika olwo ne ntegeera kikyali omukama era njagala. So if I can remember even the rhyme, nzijukira your part where J yankwatako nnyo. All I remember is where yali agamba waliyo yatalina wadde kigere. Na 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 na. Ataina wadde kigere. I've looked for that song, I've put that word, I've put what sirulaba. Bwe wabeerayo alumanyi. Lwali lwa Jimmy Katumba, olwo oluyimba bannaaye. Nsaba Samo olututeereko, because I loved that song. Lwankwatako nti gokabire engatto peyemu kati during that time nga n'engatto ez'essomero bwe tosobola kubeera ne luxury ezikyusa ng'abalala. Engamba wait a minute, kasita namu nsobola zikozesa zikyali in good condition. I should stop whining, and I remember wearing my shoes with pride. N'olabanga soul mu butuufu egenda eggwerera, but you are still very, very happy. Ate nenzija mu katabo kange ke nawandiika ka Teens Gets Pardon nga nkawandiikidde abavubuka abaana abato. N'ekyo nakibateeramu that particular song ne ngamba waliwo eyayimba nti waliyo omulala atalina wadde kigere. Naye n'oyo atalina kigere ate talina kunyiigira Mukama oba n'ayomba nnyo kubanga waliyo atalina wadde kugulu. Okitegedde? Ate n'ono atalina kugulu talina kunyiiga nnyo n'agamba kubanga waliyo atalina n'okwokubiri. Oba ontegedde? Kati ate naawe atalina okwokubiri ate naawe manya osinga atalina ki magulu n'omukono. N'ono ow'omukono ogumu asinga atalina magulu atalina ki. Kwegamba kyampaintingira ekifaananyi kya what life is. Nti wadde nze maama yatulekawo ne tuyita mu mbeera etaali nga esanyusa naye twasigala tunyweredde ku Mukama ne tuwuyitamu. Kyokka waliyo abatalina ne taata. Ontegedde Patricia? Omulabi waffe ontegedde? Nga waliwo atalina nga talina ne taata, nga talina ne jjajja, nga talina. Ennaku zino olaba accident emu n'emalawo famire yonna. Kabebiko ne kasigalawo kati ako ko kakaabe katya. You know, so kyanjigiriza okubeera someone that is content. Nobeera no, I don't know, being contented. I don't know what I can call it in Luganda. Naye nga oli mumativu n'ekyo kyokola ki ky'olina. Ne weesigama ku Mukama ng'omanyi nti ebirungi bijja kujja ate bijja according to his plan. Kubanga yagaba. Era he's the one who gives us life. Ye yabutuwa obulamu era yabutwala. Nti challenges zino ze tufuna toyinza kikiriza nti today I am very sure what I went through was preparing me for what people see today. The message I preach on family, on life, on marriage, on adolescence, I know that God molded this journey properly. So nga njagala bw'oba ompuliriza tukomyewo moments nga family when we pray together. Ku Sunday tugende wamu tusabe, twegayirire, tusinze. Abaana balabe taata nga naye ali wali asinza
naye ng'afukamidde ng'asinza madaamu amanye nti nno omwami wange oba omwami amanye nti mukyala wange Katonda we ye Katonda wange, abantu be be bantu bange. Okitegedde nti tuddeyo ku that basic, tubeere n'okukkiriza. Right now as a counselor, because I do premarital counseling mu churches ez'enjawulo, right now njagala nkugambe nti ndabye abajja okuyingira obufumbo naye ng'amazima n'ekyo kinyini kye bayingiramu tebannakitegeera bulungi. Ate n'obagamba banaye ne wali ne bwe tuba tugenda kulayira kankubuulire, simanyi newe maybe abasiraamu simanyi bulungi bwe bakikola, naye nze what I know for us the Christians, when we are pledging eternal love to our spouses in the presence of God, mu maaso ga Katonda n'abantu baffe, and even the able spirit world, n'abo abantu baffe abaatulekawo, I believe babeerawo ne batulaba in that moment, ne tumanya nti vows zino tuzikola mu bufumbo nga tetuzikolera just the two of us. Ate ne church n'ekijjayo bulungi okutulaga the true picture of life, nti munno omugamba nkufuna gwe obeere mukyala wange, obeere mwami wange, mu bulungi ne mu bubi. Amazima tewali n'omu ku ffe amanyi obubi bwe buliwa. Era ne bw'oba okumba tomanya obubi gwe bw'ogenda okuyingira, naye ogenda kulayira mu maaso ga Mukama, mu maaso g'omubuulizi oba omukubiriza, mu maaso ga main celebrant, mu maaso g'abazadde bo ne balamu bo, mu maaso g'abo bonna abanaabeerawo. Ennaku zino tukiteeka ne ku kamera n'ebifaananyi ne bibeerawo, n'ogamba ono mutwala mu bulungi ne mu bubi. Naye obubi bwe buliwa mu bugagga ne mu bwavu. Obwavu bwe buliwa mu bulamu ne mu bulwadde. Obulwadde bwe buliwa. Okimanyi Patricia nti nno obugagga gwe bw'oyinza okuloza nti bugagga, ew'omuntu omulala eyinza okubeera pocket change. Okimanyi nti nno obubi gwe bw'oyinza okulaba nti bubi, ew'omulala buyinza okuba ng'agamba waakiriko nange senga ekyo kyenkola ki. Kiddayo eri okubeera content n'okubeera nga ffe tunyweredde ku ki, ku Mukama. N'ogamba Mukama, obubi bwe sitaasobola nkwegayiridde bukole ki, bumpiseeko. Nti taata omulungi, obulwadde bwe sitagenda kumalako nabo, okusigala mu mukwano, okusigala n'omuntu wange bumpiseeko. Ne weesiga Mukama. Okiraba Patricia? Yes. Challenges happen in life, in marriage, in parenting, n'abaana bennyini, naye ng'ezo challenges we can overcome them. Omuzadde yenna mpuliriza nze kye ŋŋamba nti nga abaana bo bakula, ng'abaana bo obakuza okola omulimu Mukama gwe yakuwa, eky'obugagga gwe ky'oba olwana okubawa, bawe eky'obugagga eky'okutya Mukama. Kuba mu kutya Mukama amagezi bwe gasookera. Nti omwana wo bw'anaatya Mukama ajja kubeera a person of integrity, ajja kuvaluinga ekitono ekyo ky'alina Mukama amuwa ebinene. Bw'anaatya Mukama ajja funa amagezi agasobola okukola ssente, amagezi agasobola okubeerawo mu bulamu bw'ensi eno nga n'embeera si nnungi, amagezi aganaasobola okubeerawo wadde oba abadde mu kalulu n'atayitamu n'asigala ng'ali oke. Kati juzi nalabye omwana w'omuntu bambi abazadde abo Mukama bambi abanyiga ekiwundu, omwana yesse yafuna mbu 19, naye 19 points out of 20 omulala kyamuwendo naye yasazeewo kwetta.
ewa omuntu yenna kyamuwendo within 19 programu yonna gy'abadde ayagala abadde ajja gifuna naye kiddayo ekyokubeera nga tetuli bamativu abaana baffe tebalina bumativu omulala bamuwa pocket money $5 pocket money n'agamba ezo tezimala I want 1.5 sigenda ku ssomero. That is all because of not having that contentment. Ne bw'oba ng'olina ebisenge n'ebisenge bya ssente ono omwana muyigirize engeri gwe gy'obadde okolamu ki ssente aleme kulowooza nti zize kuba nze nkugambye ekiseera kyaliwo maama yaleetanga oba liita mmeka ez'amata n'aleeta n'omugaati n'amanya nti omwana wange Patricia ayagala nnyo omugaati nga waliwo lwaleeta loofu namba ya Patricia n'osiiga n'olya emigaati n'owulira ng'ofa naye nga Patricia tetumanyi nti ekiseera kijja kutuuka agende nga we can't even afford that loaf of bread. So whenever we have life challenges tujjukire nti the Alpha and Omega, the omniscient, omnipresent, omnipotent is in control, and then we shall sleep happily. I counsel people, and sometimes I see some of these challenges are challenges that we can overcome. I know those who have walked out, but maybe they did not clearly understand what it was that they had signed up for. Unless it is life-threatening, someone wants to take away your life in that marriage or that relationship. But I know very well that the Lord God who gave you this person, if we both cleaned our verandas, we would love each other right. Nti ne bw'obeera omusajja omukyala wo ogenda kumwagala mu ngeri gy'olina omwagalamu. So wekiba nga tekiri life threatening ekitegeeza nti buli kimu kyonna musobola okiyitamu. Mukiyitamu with the support of the people God has put. That's why counselors exist. That's why we have our spiritual leaders, our spiritual directors. That is why we have mentors. That is why we ask some people to come as your matron and best man. You have to choose them right. Why do you think mu bantu abo bonna waliwo abantu abamu still aba failing era okubeera nga bakuuma marriages ezo oli n'akivaamu, but then ate abantu abo mbalabyeko nga for some time oba obudde buyita after some time ayimira n'agamba but ekyantabula kyali kintu kitini nnyo. I knew we could work it out, but at that moment saasobola. I moved out. Now I regret, but it's okay. Why do you think abantu bonna tubeera nabo but still not failing to keep the marriage? Patricia, that's a good question. That's a very good question. Naye nze ngamba nti from the beginning, and even this I'll dedicate to you, nti nga omwana ali mu lubuto, prayer points says onga mama, start. Pray for your child. Pray for the kind of life they are going to have. Pray for the people they will meet in the womb. Pray for the spouses they will get. Fenna, chinera na chigira ko my dad. We all, in the story of creation, Adam and Eve, if you're looking at marriage, we have the Adam and the Eve of our life. If you don't chance to meet the actual Adam, bw'otafuna mukisa ogw'okufuna oyo Adamu yennyini gwe baakuulamu olubiriizi lwe wavaamu, there is also a problem. So we need to be praying. Tomala katomera muntu. Bw'oba omufunye, present this person to God and say, God, this is the one I have. Is he the one? So that you walk from the beginning. From the beginning, ng'otambula ne Adamu wo oba ne Eve wo. Kubanga bw'onoobeera ku lubiriizi lwa munno, era ojja kusanga ng'olwo olubiriizi finally nannyini lwakoze eki? So I want to say, for starters, kale, God,
tumuteekemu mu kifaananyi ekyo bw'oba omuntu omufunye present him bw'oba waliwo ebintu ebitakugendera bulungi mugambe mukama mugambe God this one I don't understand let him know but why some people don't of course there are areas there are points like of that compatibility your why abantu bafuna bagetting into relationships nga tebalina their why what is your why lwaki yono kiki ddala what is your why lwaki why are you getting married okimanyi Patricia nti abamu bagenda mu bufumbo ng'agenze just lwakubanga bakwano be bonna bafumbiddwa n'atomera pressure nejjawo n'agenda pressure n'agamba nze sifayo yenna ajja n'abeera mu kadaali n'era omulaba ku mbaga yenna alinga alumya era bambi ogenda n'ogamba bambi toyina gw'olumya when you get this marriage of yours toyina gw'olumya here you have signed a contract bano boolumya tebagenda kubeerayo mu nnyumba eyo ng'oyita mu nnaku Samuel kati tubafuna ne mane oli n'agamba nze omusajja kasaba ne ssente ebisigadde saagala kumanya naye ng'amazima eyo why you've gotten married tegenda kukusanyusa instead it's going to lead you into temptation and in the Lord's prayer tumugamba Mukama tuyambe lead us not into temptation so don't lead yourself into temptation get the right point that you know is going to work for you. Why am I getting married? What is marriage? Era muno mu counseling bibuuzo byembawa ne bagenda ne babikola nga assignment. Oba ne batuuza wali ne babidiscussing. Tosobola kubeera n'omuntu nga tomanyi ye obufumbo abutegeera ati. Kati nze wano nalabanga maama ne mujijukira nga atuzinisa awo Sande tumaze okulya emmere n'agulyawo eŋŋoma ne tukuba eŋŋoma nga bwe tuyimbira muzeeyi ng'essanyu bambi akola kyalina. I'm not surprised that all these years my papa still has my mother's picture. It hangs around his neck. Those who know my father, the wife's picture is there. And for him, he's very, very sure. When I leave and I go to spirit world, I will meet my beautiful Margaret again. Up to today. Okuzzayo ke mabega ozikizaamu awo nti last Sunday twali twogera nti daddy wadde mami yafa naye teyawasa mukazi mulala. Life eyo mwasurvivinga muta because nawe waliwo wayogeddeko n'ogamba watandika okutunda ebyokulya just to get some money omanyi nti baganda balina okulya atejjukira mama gwe yali alese mu kifaananyi. You're now the mother. Tuddeyo kawe mabega. Twasurvivinga tutya kyali kisa. Then okusoma, how did you manage okubeera nga musoma? Twasoma. Era nzijukira bambi muzeeyi bwe yafunanga ssente n'azireeta ziizo Patricia ssente you plan ne tutuula nefuna obupapula nga manya nti okke kati wano buli omu bw'ateekayo ekitundu tujja mmalako nenfuna nga obupapula nempandiikako fees ezo ne tugenda ne tuzisasula kitundu. Amasomero bonna bato bange gye basomera nga bamanyi yenze maama w'abaana. They would know the story because I was very generous telling it. Naye nga when I say kyali kisa. I want to acknowledge a few families that supported. Waliwo omukyala mwagala nnyo bambi Mama Rose Kirabira yali mukwano gwa mama wange. Nze ne muwala we Fiona twali ba mikwano right from primary P3 awo bazadde baffe ne tugamba we are friends nabo kababeere ba mikwano. We introduced our moms to each other. Ne bafuuka ba mikwano. So later I learned nti lumu they were out there buli omu n'agamba munne ti munnanga abaana bano bw'osookangayo ku ssomero n'owange omulabako. Nange bwe nkusookayo nga n'owwo omulabako. Ti one time
I hear my mother told Mama Rosie nti bwe ndiba nvudde mu bulamu bw'ensi eno abaana bange oba nkuumirangako nange. And indeed, whenever I'd look at this lady, I would see a mom. So ebintu ebimu ebyatuzibuwaliranga ng'ogyeko eby'essente ebyo nga tugendayo. Kati nze nasinganga nga gwe ntaapingako what I'm going to bring home. Bamaama babakwano bange bonna bafuuka bamaama era ku mbaga yange nabayita bamaama bonna baveeyo. Bayimirira awo nga bawa speech. Kubanga namanya nti omwana takuzibwa muntu omu. Taliiwo naye Mukama okutwala maama wange omu ate yampa bamaama abasukka 40. Buli mukwano gwange maama we yafuuka maama. Naye Mama Rose Kirabira stood out. She was really supportive. And later on, my aunties, especially Aunt Safe, came on board to offer that support. Echirala, there is a family I will not hesitate to recognize. It was the Bisasos. Your family, nebazam comment, it came my way. Omwami n'omukyala Nathan Bisaso bayinanga enterprise BN enterprise awo ku Lwanasa. Abaana ba family eyo bafuuka bakwano bange. And so ebiseera ebisinga ebintu bino ebirala omwana byayinza okwetaaga scholastic materials n'ebigenderako. Whenever these children would be given those things, they would definitely have to share. There were times I would be at their home, nga baguze ebintu n'obayambako awo okupaakinga keesi, naawe bw'oba ogenda n'ofuna ebitabo n'ofuna ebintu bwe bityo. And I pray for them, I honor them. I pray that God blesses them. Mama Esther Bisaso, I love you. Era Mukama mbasabira abasanyuse. Ivan Chikabi and Jen Nanteza mwakola ekintu ekirungi mu bulamu bwange n'obwa family yange, because at least ebintu ebyo byasinga kuva in our friends. Era nga kiseera kyatukanga bwe tuba tuddayo ku ssomero, bano abaana bato bange balina ensawo empya, balina peeni, balina ebitabo, balina ki. So with Papa would see that we get the fees going, then buno obuntu bwe twatundanga ne butulabirira emmere. Oluusi emmere ne bwe yalinga teriiwo, for us it was not even a big deal. Kasita twagenda wali ku kabeekeri sikamanyi senga mbadde sijjukira amannya g'abantu abo ne senga mbadde mbajjukira, I would also honor them. Nga tugenda nagulanga akaveerako obugaati buno omwana akaaba ku 100, you would get like 12 pieces, and that is what we would have with black tea. If there was no sugar, we would still take, and we would be very happy. Kubanga twateekangako TV yaffe ne tulaba our movies with Papa nga tulina yawo ne tuseka, pause, rewind, nga tuli ku chaayi omukalu n'akagaati, oluusi nga ne sukaali taliimu. But at least we were going to school. You'd walk on foot, come back, and now do the rest of the things. Zino chapati ne bukabalagala ne biki bwe bate baabiguze, ebyo ebimu ebyasigalangawo nga it's what we are going to have. Then I'm very grateful to my teachers. How did we survive? Abasomesa era omwana bw'abeerawo omwana awuliriza. I need you to know that whatever difficult challenge you're going through, ku ssomero okwo oyina ekyobugagga ekiyitibwa abasomesa. Befriend those teachers. Si bonna, waliwo abamu kale nga bazibu, ate nabo basonyiwa kubanga nabo babeera bayina ensonga lwaki bazibu. But ideally a teacher should be a home, should be a mother, a comfort. Yeah. You know? Naba abasomesa, Madam Mary Kakwa, wherever you are, I want you to know with just one conversation, you changed a lot for me, not knowing you're changing for my siblings and for the children that I have gotten to interact with today. Yangambako ekintu kimu nagamba Patricia,
bw'obeeranga mu mbeera ng'oba omuntu takwagala oba abantu bakulaba bubi bakola kinjagala omanye it is because oyina ekintu kye batalina. I was struggling a bit with some people at school who were angry because their boys would come and disturb. Ne banyiga ne bakola biki, and she told me that statement, Mass Augusta from here, Old Kampala, where I later went and even taught. I think the name Agaruchide keeps following me. So, nze message gye nkuwa nti buli mbeera mubeeramu ekyokuyiga, Patricia. Me meeting you today, there is something I'm learning from you, there is something you're learning from me. Yeah. You don't know whether so many years from today, you and I were meant to meet today because of a plan God has. Nyiza okuba ndi awo neetala, neetala onyimba kanokoze w'omukwano mukweta kumbe bali mukundeetera your product. It is very interesting, something very, very simple. And I learned. I learned that today you have, tomorrow you don't have. Name of marriage, when a moment comes, the best weapon is the knees together. Hold hands as a family and pray. Teach your children. Tubasindika mu boarding schools. Ennaku zino some families mukama atuwadde ssente abaana tubasindika abroad. Naye omwana wo bw'omusindika abroad nga tomuwadde foundation ya mukama, you're heading for something else. Bw'omusindika nga tomuwadde that foundation of true love, you're headed for disaster. Because life out there may not be like this one. Omwana omututte mu boarding school, tomanyi. We've seen children who go to school and they don't even wake up. It's so painful. So let us love intentionally. Bwe nsalawo nti Saamu mukwano gwange abeere mukwano gwange. Bwe nsalawo nti no Doreen mukwano gwange, Doreen I love you Kembaba's aja, because in the journey of friendship there's a lot that I have learned from you, and many times I say that Doreen, Carol, Kembabazi, Bariayanga, Muchala, Honorable Aja, I know in my heart of hearts that I will be the Rose Chirabida of your children and you will be the Rose Chirabida of my children. When we have intentional friendships, bwe tusalawo bino ebyaffe ebyabawala nti leero mwagalana enkya ate mukubagana, tubijjewo tulabe nti nno bw'otuuka ng'oli wali mu keesi y'obuwooti, you're going peacefully. Nti mu bufumbo bwo abaana bo maybe ne bano b'osanzeemu ng'omusajja wamusanga ayina, tebalina musango. Noono gwe bazadde nga gy'oli bambi talina musango kuba si yawandiise nti bakole ki, bamuzaale. Ekirala Patricia, noono omwana ali wano oyinza okugamba omuyisa bubi, naye nga tomanyi nti the reason this child is in this house is because yagenda obeera Joseph eri abaana bo. So you plant good, because with good will come back to you. Ndabye nnyo families bamaama abo ababirivingira nnyo mu kuloga, n'aloga abaana b'abajjabe enkya buli kimu kye yayagaliza abaana b'abajjabe ne kijja ku ki, ku baana be. Bw'obanga gwe okimanyi nti your heart is clean, abeekoonako abaana bo okubatuusaako obulabe yagwa. Ne bw'aba ng'akoze ebintu ne bibeera ng'ebikoze, time T will come and your children will thrive and your works will be a testimony. So whatever we do, we push to preaching a true love. Patricia, I know I am called the lover of love because the gospel I want to preach is the gospel of love. Tulabe nti marriage is amazing. Let us answer that question, why. Bw'oba toli ready kuzaala,
engeri gye bazaalamu gyesonyiwe. Bw'oba omanyi nti you're not ready okubeera nga olabirira abaana abazaaliddwa outside your marriage, when you are busy doing what is going to make you have children outside the marriage, be aware and probably protect yourself not to do that. These children out there also deserve to be loved. I hope my listeners, sometimes I get a bit serious, but I hope my listeners understand what I am sharing from my heart. Yeah. Nti intentionality mu kye tukola ebeere ng'eri 100%. But bwe tugenda okuba omulabe, tujjamu kuba east, west and center. But if we don't, then that's the problem. Challenges happen. Abantu bonna bw'owulira abantu bonna olaba ne Yesu Kristo omwana wa Katonda naye yayita mu challenges. Tuli mu season eno musajja wattu nga alabira ddala abantu basinze okwagala nga be bamulyamu olukwe nga be bawekana ng'alabira ddala abantu bazze n'akolera. Let me tell you, when you even follow or watch the Passion of Christ, Patricia, onyiga netugamba tubeera wano netunyiga my haters, tofunyeyo likes n'owulira ng'ofa. Do you know what it means okubeera ng'abantu in that time bagamba release Barnabas, naye omwana wa Katonda abadde akola ebyamagero, abadde ababeererawo, azuukiza abafu, abalwadde n'abawonya, n'akola n'aliisaawo ebyennyanja ebitono bwe biti n'emigaati, n'alyoka ajjuza n'aliisa thousands of men minus children and women, ng'abo bo tebababaze. Naye ne bayimirira furi Barnabas gwe baali bamanyi nti n'oyo ye mulabe eyali atuntuza abantu omubi. Piraato n'atuuka n'ogamba bannange kino kyo si kirimu. What does that mean? So challenges happen. Ekyo kingumizza naawe njagala kikugumi. Amina. Olaba n'omulambo nga gwafudde guli wali, omulambo of course kuba mufu. Olaba n'omulambo nga guli wali era baba bagugeyo. Kati olwo gwe bageyezaako. N'onyiiga nnyo nnyo. Njala Patricia olwakadde nsaba mu bigambo ebisembayo obeere nga ate oyogerako n'omuntu oyo atambudde naffe kuva Sunday eri ate kossaako ne. Wow. God bless you. Mukama akugumye mu mbeera yonna nga programu eno bw'eri NUNGAMYA. Mukama atulungamye, Mukama atukozese, Mukama atubeere yonna, atukuume mu magenda gaffe n'amadda. Mukama atunyiga ebiwundu awo wennyini awakuluma waaba akwata. Omanye nti oli wali we gukubira omutima gwa Mukama awo wennyini. Omanye nti Mukama wa kitiibwa, wa ttendo. Omanye nti no, you can't be anybody without God. True. He knows. All you have to do is present your plans to the Lord and He will establish them. Remember, He's the father of the orphans and the husband of the widows. Omanye nti yonna Mukama bw'asalawo gwe ky'okola ogamba ekintu ekyo, let your will be done. Let your will be done. In Luganda, what is done? Okwagala kukolebwe mu nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu. Ffe kye tulina okukola twesigame ku Mukama, kubanga bw'olaba gye nze Paati ne famire yange gye twava,
and you see today providence in God's will is teaching now in Taiba International, married. God has given her 2 amazing daughters. She's okay. Preparation. I love you and your darling husband, Sunday Subuga. You are amazing. To see that preparation and and you preparation with the all, you know, the joy you would bring, you are where you are today. To see that Junte, God has done that great miracle. That great miracle. I know we almost lost you. The only boy my father and mother had, apart from Bosco, who passed away. To see that God took us from that dungeon, and now we are celebrating diamonds. Nze kyemmanyi Mukama. To see that baby Hosun, you are now an amazing lady, about to start your own family. I give the God glory and honor. Bannanga mpuliriza njagala omanye nti awali Mukama teri kigaana. Kyonna ky'oyitamu kikugumye nga weesigamye ku Mukama. Today embeera eyinza okuba nga nzibu, enkya ejja kuba nga yakabi. Nti leero embeera eyinza okuba yakabi, bw'oteekamu amalala embeera eyinza okukutabukako. Toteekamu malala. Believe in God's word. Use the right people to maybe comfort you. Understand your why. Kano Patricia kankayiseewo nako. Mu byonna nsaba tuddeyo twebuuze ng'oli wekka ne Mukama mugambe, Mukama lwaki wantonda n'onteeka ku nsi? Abantu bazze ne bagenda, COVID nejja n'egenda nkyaliwo. Mukama nnyamba mbeere ng'ekyo kyennyini kye wantondera kye ndi mu kukola. Kubanga once you discover your purpose of creation, ojja kulaba nga buli kimu kiri aligned. Tuleme kubeera nga kye baakutondera okukola mu nsi eno si kyokola. Tewali gwe baatondera kulumya bantu. Tewali Mukama gwe yatonda mu kwagala kwe nga gwe ogugwo gwa kukuba abantu butayimbwa, nga gwe ogugwo gwa kuvuma abantu ebigambo ebitayisibwa mu kamwa olw'okuba weekwese behind social media. Tewali. Ne bw'obeera nga oli pastor oba oli reverend oba oli mubuulizi, ogwe weebuuze, why am I in this? Ebyokuvumagana n'okwexchanginga tubizze ebbali. Mukama atugamba it's not our right to judge. Si ye gwe alina okujajinga, ogwo omulimu tugumulekere. Tubeere nga we are happy because tuli kimu mu Kristo, tuli kimu ffenna. Mukama abanjagalire. Until I meet you next time, God bless you. Amen. Bwetyo tutambudde n'omukyala Patricia Mulumba, ate ng'ono abadde n'ebigambo bingi nnyo byagabanyeeko naffe mu episodes zonna ze tubadde naye wano ku program Nungamya era nga gubadde mukisa gw'amaanyi ddala. Thank you very much. You're welcome, Mukyala Patricia. God bless you. You're welcome, my name. Nzikiriza ne bekubeera nga neeyongerayo kwongera ku bigambo byayogedde, wabula ate nkusabe mbeere nga nange nkusibulira wano, nkwagaliza weekend nnungi, mbaagala nnyo, mweraba.